Jetulise ogamba otya? Soko wabulira amanya amatuufu agatali gasita. Amanya ganga amatuufu nze kyagambiddwa Geoffrey. Aga stage go Chaga Big Papa wali abampita amalala manager ne bampita teacher amanya go mangi naye nga genga gamukugu. Nekati gwe ebintu byomanyi bingi nnyo soko tusunireko oyingira otandika ddi okuyimba katono nnyo mangu otandika ddi okumanaginga bonna butukonereko kubanga ogenda tubulira ebyafaayo bya manager. Tata okutandika okuyimba kwolugero luwanvu nnyo sisobola dutematema nzitandika okuyimba mu church na Membe Cathedral Church Choir nenvaayo netandika group bagita Exogrim ne mikwano gyange omuli Michael Chris oyo pastor nenvaayo mu Exogrim netandika group endala bagita Bataka Underground Bataka Underground twagitandika ne Sabasaba abeera US n'omulala Rat MC abeera UK then oluvannyuma twegattibwako Babaluku twegattibwako ba Shillings nenga Bataka original Chaga Sabasaba and the Rat. Teged ata ongandira apa walugafulo webali ne walugafulo abasokawo abana abatulimba basoke batuveeko tebabalimba no bayimba byakabe just naye babera inspired generation nafira tulina abasoka abatu inspiring nabo ne babera inspired kitegedde kubanga bebayimba binabyo birungi era bye biriko bina abagoberezi babyo. Kati olwo manager obutandika owa manager professionally mbukoledde natandika mu Radio Noise professionally naye nga initially before naliko manager wa Chameleon eddako nga tutandikaawo naye tekyali on a professional level fena twali tutandika butandisi biki nga twe managinga nga nonzi nga nze manager we nga nza kola bookings ze biki nga obimanyi studio nga wetwabichapanga mmozi zisinga mwaziwuliranga kati soko tubulire abantu abamu bagamba mbu nti ababadde ensaawa zino ba manager nti ngate baali bayimbi nti omuziki gwabazitowako ne badda mu bwa manager kituufu owamma okuziki kisinzira ku buli omu alowooza okitegedde omuziki guyinza okuzitowako mu ngeri nti tokyalina image ya buyimbi trending at that time nga tosobola gwa katale akaliwo that time omuziki guyinza okuzitowako nga tomanyi kikyakuyimbako that time naye nze sisuubira nti ndi part of that kubanga even right now I'm still nurturing artists I'm still writing songs for people and songs sell okitegeera I still have people in studio kakati omuziki tegusobola kuzitowako ng'ogumanyi kubanga Benon naye balina abayimbi kyoga Benon gwamuzitowako olina ekintu kyotuuka n'opowamu n'obeera ng'oli ng'okola ekikuwa emirembe ekitegedde managinga kimponya okujja okubuukabuuka ku stage nga biki ekitegedde embeera artist art gwe nninamu muteeka mu balala ne bakikola abasobola okutrendinga period eyo ekitegedde siri wali abalemerako nenze siri nga abo abantu abalemerako abantu beebuuza omusajja ne wayimba oluyimba lufuuka hiti kyekyamudusa ate mu kuyimba kyokate ne katafuuka hiti ne beebuuza kiki aja sinawummulamu nga nabaana abaagala okuba managinga nabo beetaaga service zange kati tuyagala nkompitinge n'abantu bemanaginga nga entaano oli wata just nina okuyimba nga legend nti nyimbe yakayimba nekabako kyakagenda mu bantu abamanyi music wange b'emyaka gyange n'abawagizi bange nesi nti nteeka mu music okitegedde nina another product to push eriwo that time I can push 2 products at a go kati ani gwe managing inaku zino right now I'm managing Bini Ganta and some young boy called Liam Voice kati abaana abali eyo abato abandyetaaza okukolako naye kuba gwe okwata ku muntu siwa ddiiro bakutye abamu bagamba waayo omutuukirira otya bakole ki nedda abantu abo bandyagadde bakwatako abaali banoonye ba manager babangi kitegedde
sagala kweteekako mugugu gw'abantu bangi nina okusooka okusomosa kimu ndyoka nnona ekirala kubanga kyetaagisa amaanyi mangi capital mungi ideas nyingi sijja kutuuzaawo bantu nti ate nkyasosayo nogwe nga record label ezimu waliwo wano omuyimbi bamuyita Keko bamusayiningako e South Africa eyo n'asanyuka Sone kumbe nga bamusayininga nga balina omuyimbi ayimba nga ye nga bamanyi Keko ajja kusuula mu market yoli omuyimbi ayimba nga ye ne bamusayininga ne bamutereka ne bayisawo omuyimbi we Keko ne bamusuula tegedde kati sinze muntu oyo there are avenues, many avenues full omuntu star abantu bangi abamanyi ebyo ebintu n'okunsingako so I can nsobola only kusitula kye nsobola okujja mu mikono gyange tisobola kusitula kye sitasobola kukwata mikono gyange kinsinga obunene akasembayo soko tubule kyekisuula abayimbi kyekibambusa. First of all kisingira ddala okusuula abayimbi mpisa ng'ovudde ku mpisa ne surrounding abantu abakwetoolodde kitegedde omuntu ayinza okuba ayimba bulungi naye nga abantu abamwetoolodde bamuwa bad vibe bakiyita vibe omuyimbi alina okuba ne vibe ng'econnectinga na surrounding ye kitegedde kati nze nyinza okubeera wano nga waliwo omuntu atanjagala nga ndi muyimbi nafutukeno ye eva nga ndeetera bikola ki bitanyuma ye nga looza mbyagala nga buli wajja kugamba naye kimanyi gundi takwagala okimanyi gundi abadde akwogerako okitegedde kati nze abadde alina okuyimba oluyimba lw'omukwano ne bafulipinga mayindi yange nga tenina kuyimba luyimba lukolimira muntu oba luvuma muntu kitegedde kati ate nga lulyo mbadde mu bwongo bwange lubadde lugenda ottunda mu time eyo kitegedde just okuba netoloddwa abantu nga baleeta bad vibe okitegedde ne banzija ku mulamwa kati okuyimba okusuula abantu mpisa vibe n'obutabeera n'abantu batuufu management ntuufu nze nganze wensuubira waliwo bingi ebibasuula naye nganze byo nti wensuubira kuba endabyeko kale so